ate n'okubadde nga abamu babeera nga basabira mu bika ebyenjawulo wadde n'ebyekkobe tekitegeera naffe tukola ki ye yaliyo ng'akulemberwa Yesu Kristo okuyamba obwakabaka ne ssente ze kubanga ekika ky'endiga kyali tekisobola ssente kumuyamba ng'akozesa ssente ze okuddukanya emirimu gy'ekika ky'endiga nolwekyo kyo twali tubiddeko enkya tujja bakira batya Buganda sikimanyi bakira Mulambo bakira batya enjole ya Sabutaka egenda kuleetebwa wano kakati abatajja kugamba lwaki abantu twaleese mu kanisa ekyo obutamanya nedi professor era na university ne chancellor waayo Kayiwa International University mulaba Buganda nze nina okubasomesa ng'oli bagambye nti olubugo lwalugo inawo nosobola isuuti y'olubugo tekitegeeza nti ngenda kusabira n'olubugo naye naffe tulina abazungu batukubiira ebintu byaffe byonna byonna naffe ntandika okwefuna olubugo si wakusabira kyokka era wakwambala azugala byengoye endala bwe zibeera ate ozimba omuntu mukanzu nekanzu amugidduka onaye erimu emizimu waliyo bintu erina okwasomesa nembagamba ebintu nga omuntu enjole tesobola kukolimira era enjole ya Yusufu bagitwala mu kusenki ensuubize omulambo tekukolimira muntu nakamuwadde zimanyi nti Katonda kyakola aidha mutwala mugulu oba nekuusakola ki amuzuukiza Lazaro bwe yazuukira teyali mu mizimu tebamugoba mizimu alyoka azuukire bamuyita kwisi Lazaro ki jangu fuluma n'afuluma naye nga talina mizimu gyona gyona gyanotisingwa nti no olubulwadde bwafudde alina emizimu abantu abafudde bassemu ekitiibwa bakoze ebintu ebinene ebirungi mu nsi obanga olokose nnyo togenda nnyo ate kumuvumirira nakusekera Mulambo waliwo abantu abamu mu Uganda bonese tabonekedde ddala naakoma mu ngalo kuti okuyafudde muti ntulekiko ekyo baagala olunaku lwaleero mmwe abooluganda n'ab'ekika ky'endiga museewo essula empya abantu respecting abantu baabwe abafudde kubanga tumwalyagadde ngeri mulimu nti nga mufudde ani ajagadde okumusekerera ng'afudde n'obutamusiibula bulungi ani ajagadde obutasiibula bulungi baani abayagadde okusiibula obulungi ng'olwaleero otusiibula tuwadde ennaku bbiri okulaga ekisa eri famire n'okwebaza Katonda olw'emirimu emirungi BBOSA gyakoze manyi mukoye gyalakwogerayo akagambo kamuobi ekigambo ekisooka wali omusajja bamuyita Charles Spurgeon yagamba buli awali abantu waliwo ekiki emitawaana wherever there are people there is trouble ate buli awali abantu wabeerawo awali abantu n'ebintu wabeerawo omutawaana mukitekingamba ate buli awali abantu n'ebintu n'obukulu n'okusukkuluma wabeerawo ki mutawaana era kati tuli mutawaana kubanga BBOSA
abadde awali abantu ensolo si zamulidde wabula baki yabasabira Katonda atukuume mwenna abakuumi mubeera ku nsi muwangaala newankubadde nga mwetooloddwa abantu mwana oyo bulaga bamusonyi mwebale nnyo tumumanyi mama we tumumanyi ne taata we yakujja amasasi kwewuunya ate nga wandiga yakujja sijjajjaawe ne bwobeera mu famire waliwo ki mutawaana gaba muno ne bwobeera mu famire wabeerawo ki mama we yafa mudi fadi bamutananta mama waali nantaba waali mama wa nantaba yafa jajjawe ne kitaawe tumumanyi buli wobeera nokadde nga oli mu baana bo oba bazzukulu bo waliwo emitawaana mwali kiwandiise wansi tobulaba abantu batambula n'abakuumi bosa yalajana naku ngava ku mikolo n'agamba tetulina nabukuumi okiwulidde kubanga yali ate abuziddwa n'amanya nti okukula okwera mukulu ekika kiyinza okuleeta emizibu naye talina bakuki wali abantu waliwo emitawaana mwekuumenga kunywedde amazzi amazzi gaffe tugagabidde Dr. Singa nikya tujja kubawayo amalala lweki mulungi nnyo naye oyinza okugenda fe twagendako awantu netulya nenkomawo ekiro katanfe nalya wali omuntu yanfuusinga okulya natufuusinga okulya nandese nangatteko akantu ako kantu kaali kabinyo nsagala ademukanga atya kumere yange kandi ndwala obulwadde baguyita dialysis ng'osobola okwabiko olubuto mu kiro kimu ne lusimba omusawo najja wano nantekako ecupa 10 ez'amazzi kakati olwokubanga nagenda mu bantu nzali omugenyi mukulu nafuna obuzibu bwa obuto bayita dialysis bwebasiza abantu mmere nebafa mukama nanyamba nembona ate mubuto obulala namunywa mabega eyo kamuleke naye at least ku mbaga yaffe ne Dr. Sylvia abutamulabye ayimireko oje omulabe kakati mbaga yaffe bakakaza kulungi agekanidde ba kakati mukinana mukulu batuyita wali wangulu akulya ekyeggulo ewa Reverend Kibuuka yali Kibuuka okubyala Kibuuka tumunako Luganda mbalaza nga embaga yabire ku Saturday mbandi awo era Katonda mulungi nnyo nempulira ekintu mumutima gwange Abaganda bakita nswagiro okiwudde baswagiro simanyi nempulira nga bagenda kutukuba amasasi nekiwulya mumutima gwange nengamba abantu bonna bali ku mmeeza tugalamire wansi mu ddakiika eyo omusajja nakuba amasasi RPG ez'amaanyi emmere yonna neyinkane eyokumeeza Dr. Sylvia natandika okukaawa
n'erinnya lyange alyerabidde nga Simeon Kayiwa naye nga mpita Vimion nga tajasobola kukyogera Simeon nga tasobola kukyogera kakati omusajja yeyatukuka najja wano ng'akaaba yali amanyi atuse matya so twawonye Yesu yatuwonya mu ngeri mpanabwetyo kyetaagisa Katonda okukuuma abantu. Amina. Praise the Lord. Wayitawo ebbanga mpolampola abakikola baali balokola nebagenda nga beeroopa bonna baali 12 buli omu yagenda okufa nga yeeroopye nga ze nanenenyeza baatuula mu lukiiko okunzita ku mbaga yange okutuula mu lukiiko nasoma mawulire nti baatuula mu lukiiko bamala myezi 3 banaku 3 myezi 3 nga bateesa okutta omuntu atali musango mukyakinamu bwewenda okutegeera omuntu nti akuteesaako emyezi 3 before okukitegeera tiwalina omwamanyi nti ayinza okuttibwa munno omulala kyokka olwotambula mu bantu otambula mu nsolo otambula ekiro bakatambula naawe okitegedde ndi professor of the supernatural mukiwedde ndi doctor of the supernatural lwamwange bonabona ntambulira mu byamagero nakukolagana na Yesu Kristo abantu okubeera obulungi okiwedde maze emyaka 46 nga mbuulira enjiri neera ndowooza BBOSA abadde nange kumala emyaka nga 47 kubanga ekintu ekyo ekyali kijja owali abadakyogeraku kyebagamba nti ekijja kigenda okuba abantu bakitegeera mu Uganda nemwakitegeera ninze nakyogeraku nga tekinakubeerawo nenkiranga ne Professor Banage Makerere nakiranga ne ku TV nakiranga nti ekijja kigenda okuba mu Uganda era kyajja nga kiyidde kigendeddwa nga kyajja kya atmosphere kyafuna friction nakiraba nga kigenda ekigweri mu Lake Victoria nakiraba nakitudde wali nekiraba nga kigweri natulanga kyazze nekigwa mu Lake Victoria musozo okuva mu bantu. Amina. Ekiseera ekyo BBOSA bweyajjira abantu bonna tebasigalayo bamanyi nti katufiire waganywa bona bagamba katufiire ki kati ekyo ekituleeta omusajja kiyinja kyatuleeta omusajja kutwabanga kyatuleeta BBOSA ne famire yonna yatwebaza ekiyinja kyakigenda kati asembeewe nti wali omuntu yambuuza ngagamba tagenda tayagala kubeera mulamu erwadde nnyo nambuuza namuyisimu nenjogera naye wiiki emu nga tanakufa nemugamba nti abantu bonna baaliwo omubiseera bya Yesu Kristo bonna baafa okujjako omu yekka ani Yesu yekka mu bantu human beings oyo kayuka yasurvivinga okiraba ekyo kyoba ekitubu kirina okubeera abantu bonna bagenda okiwedde njako Yesu nga yayagadde onagenda njakwazamu amaanyi nti singa mubanga mukkiriza Yesu Kristo abantu abasigala ku nsi
tebasaanidde kulana bulumi bungi nnyo nga bajja kusanga agenda mujja kuddamu biitinge mu ggulu. Amiina, amiina. Kozi olutaba Wakabenge mutaba kuli waliwo olidabangu Wakabenge yamutubulye bye masajja nabona Wakabenge kuzaala anda ku Mike olenda ku Mike